Akakiiko kebyokulonda mu ggwanga olunaku olwaleero kanjudde obuuma obwa kompyuta obugenda okukozesebwa mu kulonda eri bannamawulire. Akakiiko tekakomye ku kwanjula bwanjuzi wabula kagezesezza engeri obuuma buno gye bugenda okukolamu nga enkola yaabwo ya mutindo ddala ogutuukana n'eddaala ery'ensi yonna mu by'okulonda. Amyuka ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda Hajjati Aisha Wagwa Lubega yayanjulidde bannamawulire obuuma buno kw'ossa abakugu mu kukozesa obuuma buno okuva mu kakiiko k'ebyokulonda. The BVVK basically uses fingerprints and facial recognition to match voter details, which will help the presiding officer to confirm the identity of the voter as being the one on the voters register of that particular polling station. The system will enable the Commission to ensure that only registered voters vote during the election and that such persons do not vote more than once. Fe abeerabiddeko n'agaabwe okusinziira ku bakugu. Akakiiko kafunye obuuma obusoba 10,000 obugenda okukozesebwa mu kulonda mu ggwanga lyonna mu mwaka ogwa 2026 era ng'okusinziira ku Hajjati Wagwa buli polling station egenda kubeerako obuuma 2 nga kitegeeza nti singa akamu kanaaba kafunyeemu enkenyera akalala kajja kusigala nga kakola. Prints and facial recognition to match voter details, which will help the presiding officer to confirm the identity of the voter as being the one on the voters register of that particular polling station. Okusinziira ku bakugu buli kuuma kateereddwako battery 2 zino nga zisobolera ddala okuwangaala okumalako olunaku olulamba ng'enteekateeka y'okulonda bweri. Okusinziira ku bakugu akuuma kano kasobola okukebera omulonzi ng'asinziira ku kinkumu oba ku kifaananyi. Namely, photographs, names, date of birth, and location, that is the district, city, constituency, sub-county, parish, and polling station. The voter location slip also bears a unique barcode, which will be read by the biometric voter verification machines, which will be deployed at the polling stations across the country. Akuuma kano kalina era obukugu obusobola okulaba omuntu amaze okulonda oba atannalonda. Nga kino kigenda kumalawo okwemulugunya okubaddemu bannayuganda nti abantu abamu balonda emirundi egisoba mu gumu nti oba n'abandi babba obululu. Akakiiko era kaluŋŋamizza ne ku nteekateeka y'ebifo ebironderwamu ziyite polling station empya nga bagamba nti polling station empya ezoogerwako bannabyabufuzi teziri mu bifo bipya wabula zitondeddwa mu bifo mwennyini abantu babadde balondera naye nga basazeewo okwagala okukendeeza omujjuzo gw'ebifo ebironderwamu y'ensonga lwaki mu bifo omulondero omubadde abantu abangi basazeewo okutondawo ebifo ebipya. Akakiiko era kanjulidde bannamawulire enkyukakyuka ezikoleddwa mu kulonda naddala ku bifo eby'abantu ab'enjawulo gamba ng'abakadde ab'obulemu n'abavubuka nga bagamba nti kino kikoleddwa okuwa omukisa abagenda okwetaba mu kulonda kuno obudde okwewala ensindikagano. Disabilities, PWDs, representatives to Parliament, which was supposed to take place on 19th January 2026, will now take place on 3rd February 2026. The second one, the direction of councillors representing special interest groups, the youth, the older persons, and PWDs at sub-county, town, and municipal division, which was supposed to take place on 19th January 2026, will take place on 30th January 2026.
The third one is that the National Conference for Election of Workers Representatives to Parliament, which was supposed to take place on 21st January 2026, will take place on 19th January 2026. I think there's something to note here. It was supposed to be 21st January 2026. It's going to be 19th January 2026. Then the National Conference for Election of National Female Youth Representatives to Parliament, which was supposed to take place on 28th January 2026, will take place on 6th February 2026. Bo abagenda okukola ogw'okulondesa mu ggwanga lyonna bakyagenda maaso n'okutendekebwa okulaba ng'olunaku mulindwa we lunaatuukira nga buli nsonga